Abalungi abali ku HK Media olunaku olwaleero tuli wadde ku German tuza okukyalirako Nicole ku Somero lyabwe erya Animal Junior Baby and Primary School. So kati ndowooza nga woolabeera abaana baawumudde naye Nicole ye bamukumiddeyo so that abeera coached bamucoachinge asobole okutuula bulungi exams ze. So kati ndowooza tutuuse. I think this is the school. Oh my God, see she's there, my baby girl. Oh my God. Watch on your way. Jangu eno. Oh my God, you're pretty! Hi! I'm going to carry you. I'm going to carry you. Hi, pretty! You're so smart. Thank you! Finally! Finally, I met my girl! I'm so happy. I'm really so happy. I'm also happy. Thank you. She was waiting for me. Oh my God. Thank you. Come. Omwana agambye ndi mulungi nsinga ku video. Osinga video? Ay, for real. Bali eno? Osinga video? What you think? Have you seen my picture? I've seen my picture. Oh my God. She's looking at me, the Queen Charmer, I know, yes, I'm the one, my princess. At least I met you. You know I love you. Also, I love you, Mama. So much. More than that. Oh, thank you, Hajat. High five. Yeah, I'm beautiful. Yes. So Farana, which I know where? Mufanana. Inako ono yafanana obanze. Kamera zituwongeramu. Kamera zitubijisa. Zibabijisa. Asingawo mu kamera. Abantu abali bambu bikibi munemanyi Nicole nsinga obulungi. Bana adi bakuta. Obasanze. Yeah. Ngaba ine ebigambo. Shaka badi tubaina byakola bawula nti. Auntie, cho. Bawulide. Bagambe batuleke. Yeah, I'm so happy. You're smart in that uniform. Thank you. I want to see you without it. When I go Somero, she has to be in a uniform. I've come, I brought for you stuff. Yes. Oh, very nice stuff. Yeah. They say Right. they had gone for prayers. Yeah, you've got something on your head. Did you have that before? No. Wow. So She's you're becoming now, a real hajat. I'm so happy. She'll go to Mecca. You'll take her to Mecca. Oh, she'll go with you. I'll take her. Say, Hajat. Oh, no, Mtola Jamani, go Mtola Mecca. But we are going to Thailand. That is good. You see, my daughter prays.
She's gonna be praying for me, oh. I'll be praying for you. I always pray for you. Really? Yeah. I brought for you a nice perfume. Oh, thank you. Let me show you. Let me see. Wow, thank you from Germany. From Germany. Also, me, I'm German. Oh, Segera. I used to talk with Amwala in Germany. That told you Not I'm German. I brought for you something else. You're gonna see. You're gonna. Come on, when I have to pray. She Good. got that. The silent girl is so determined. Muti. Wow, that's amazing. Yeah, really. You know where some come. Because I want a hug. Actually, never me. The mommy I'm okay, you look so cute. Yeah, she Doctor? Yeah, this is so great. You know her just pretty Nicole really she's a prayer warrior because never Nelly Somero before. She used to pray. What is they used to tell me that every now and then she goes to church. That's great. And I love that. Ebale kuba na dini omanyi obango ine dini owangula bingi. Entalo zonna oziwangula abalabe bonna era Katonda nyamba kati kuba uli pepa zalinga zinsuma naye kati nzijamu ne 50 ne 70. Wow! Are you for real? This girl! Hajati, thanks to you because seriously nzono mana ojukira mana Hajati. It's a long story kubanga Me, I thank God into pretty Nicole Somero, and that's what I want. And she knows that. Yeah. You know, smart. Thank you. And cute. Thank you. Abantu bali kutogerera msimanya nze nkwagala nnyo bichi ebyo bitayina magezi kwagala omwana. Yeah, and people don't know that omukwano gwa mama tegukoma. Ate abantu sigala mama. Okitegera wamukola olaba Hajati nze abantu banjogerera mbusumanyanga nesiba pretty Nicole bikinga obimanye kati nze nengamba nabo bafuneyo bebesibako ng'omuntu akwagala nga Queen Germany wakwagala genuinely nga tekuliko nti oba kati wama Nicole bwemba sikwagala like oba kale bakati nkwagala ko wama kwagala nawe mwenyewe wala isimanyi abantu bakwe baddalu Mami Muzungu. I'm here with my girl. I'm so happy. Finally, ngenda kudaye Germany nganteredde. Kubanga nze onakugamba nti ekyasinze okundeta okimanyi. Era twabyogerako ne kugamba ngenda kugula that ticket because nso kula. We get in touch to getting okwemanya okitegeera. Kubanga nze kyali singa okunuma nga njogerera eri. Naye nga sikulaba physically. Naye ngamba ngabongera nango bawulira kenoko. Nga in Germany, why someone meeting before? No. Just with it's my first time to meet her. Seriously. I just loved her. I love her so much. See how much I have ever met online. Online. On those love. Or did they love? She is. Yes. I love her for real. See how much pretty. What am I pretty? Nkwagale coach man. Mwamba sikwagadde nga mukwano guno gwa Katonda na sente. No, really we've just met just today and nze kyembadde njayanira era ne pretty namugamba nti abo bonna baagale but at least wait for me. When abanzize near to meeting her face to face, everything's gonna be alright. Yeah, we see. Thank you. I have to. Era Hajati Muguzi.
Aja tinagambye ekinze ndio mwana anokulaba nga nyiriranga si bino nti ate siwengende nga amaviri nogenda ku ssomero nga ndi mukyala wa buvunaanyizibwa nze kulaba mwana okitegeera so that's what I had to do era babadde bantwala speed Queen German togenda ne mami nga bagamba Queen German togenda ngamba ewa nze ngenda ku ssomero mu saloon nti ng'obudde really bugenze zabadde nga sawo banga mmeka kati mu saloon gye bagambiddeyo babadde tulina wetuli kukyala tulina wetuli byadde byagala obwogere obabuuzeeko kyokka nga nze n'okubuuza kuweka pretty ng'olina kwogera baagala oyogere nabo yembu njogere nabo nga sinaba nakulaba nze nagambye ebirala bisooke birindemu nosooka omugale bawulira bubi badde bawulira bubi era kati bajja kufa ndowooza bagenda kufa mutusobedde tukole ki naye tufaanagana twawuliddeko nti nogenda kutwala Pretty Nicole e Germany how far ekyo kyakimanyi akimanyi asooka asome olwasi kyekyo saakugamba omala okusoma ne Hajati nga tukwatagana ne Hajati kuba kati ndowooza olaba tuweze bamama tuweze sinze nzekka kati olinayo pocket money from me from her from okitegeera kati kyetuba tukola nekiraba wajja nno tolowooza nti tajja ajja nekiraba ajja olaba owezeza kati ne ajijja naye mugatteko oyo tomuleka oyo tasigala yanakulekerako ne Germany bano bonna bajja kuwerekerako why not ze mpulira byensobedde n'okunsobera wali omiitinzeeko omuntu nobeera speechless kyandisobera kina bigambo yenze kati mbadde sekifunangako really osose kifuna nange njogera nnyo ebiseera ebisinga mufuma okwogera njogera nnyo naye kati ebigambo byembuzama hajatisoogera nnyo kati yajasekawo busesobadde kati akimanyi njogera nnyo njogera nnyo njogera kumulayo tell me how is school birungi si bibi kuba olaba nfuna 80 omanya first grade erimuko naye nga wagifunye ddala wagifunye kubuuza abasomesa bange okuba tebaliwo kati you know what I like about this girl when she decides to be determined she can she's so confident era really Nicole keep it when you say I want this ojja kikola and that's what you will win ojja kuwangula okimanyi nti olina favor you're favored you're highly favored goloza abantu bameka bagala mbereko abantu bameka bagala Hajati Kulthum Hajati ochukira otwabali tugenze ne who is you Hajati tabaliiko nga bamutunuulira Hajati nga weeyalirako ebintu bye nga buli omu ajja nga amubuuza abuuza Hajati mpa ku nnamba yo Hajati njagala bambi Hajati abagamba mwe following you just follow me naye ani yakoze kapensi omukyala mami oliwekyanga muwala wayagalwa bwatyo nange ekyebaliza Katonda ekitiibwa kiddiza Mukama kubanga Mukama kati wano jawo every Sunday n'omulabako nze bukyanga bamuleeta nange nzize lwakuba mmwe olwaleero kuba luli eri banneekwasa nti nze namutolosa kati nze simuwuliza simukubira mubuuza ekintu kyonna era emba nina kyenjagala omanya njogera na Hajati then awo n'ofuna information emukwatako waawo kati awo mami omize pini ogenda kufuna omwana omutuufu kati musabire Pretty Nicole ayite bulungi ebibuuzo kiki omusuubiza singa abeera afunye ka first grade ako kyamusuubiza kiki omusuubiza Pretty Nicole singa aleeta first grade Nicole singa andeetera first grade kyokyogera nti Nicole singa andeetera first grade njagala nnyo okubeera nga nkola ebintu byange byonna 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 kiki omusuubiza Pretty Nicole singa aleeta first grade
ate n'atakoma ku yo ne yeeyongerayo. Nja kumwagala, nja kumufuula number 1. Wow. That is nice. Kubanga kati abadde ayinako we yaseeseetuka. Badlage Mariam Shah. And then she has pocket money on me. Irene Shira, but you want to take to your one and then receiving it. Ajati, thank you so much for being there for this little girl. Semogedeke bintu bingi. Byebamanyi ne batamanyi. Bamutumya amannya agabuli kika. Abalala bamuwadde emyaka gy'atalina. Naye oli wano okutulaga nti tuti Nicole mwana muto. Era tuze wano okuba nti tukikkiriza. Tubeere nga tubeera supportive. Njagala okubaza abakyala bano nti mwebale kuvaayo ng'abakyala for this little baby. Queen Ma Makeup, tweyanziza. Queen Jaman, tweyanziza mama wana tulina ba queen yokka. Mbere queen. There is Queen Jaman, Queen Wabanyankole. Tweyanziza nnyo. Queen Nicole, tweyanziza. Mama, you're still a little pretty. Yeah. Little pretty. A little pretty. Yes. So could you say a little pretty? Yeah. Balange girls, you look so beautiful. Thank you. Queen Doctor, you look so good. I feel so happy okulaba nti abakyala muvaayo ne mujja bambi to support. This is so amazing. Dr. Kulthum mwebale nnyo ekintu. Twagane Pretty Nicole alamusasire. Naye abeere akeera enkya nga inspiring abaana banne. Nga naye akwata ku bawala abaliyo nga bagamba munnange nange nafunako challenges neterera mu class. That's great. Twagala obeere mukyala wa buvunaanyizibwa. Obeere a woman of substance. Bagambe nti bannange Nicole ali beautiful with brains. Okitegeera. Ni drop out ate biki. Omulembe tebikyakola. Tebikyakola. Obulungi olina bugattako ebitabo. Okitegeera. Olyoka onyumirwa ebintu bino eno. Ate already ali favored. Yeah. Already ali favored. So kyobulako just bitabo. Maybe it's not like this. It's not baby. Ice cream. Bantanke olunaku olwaleero nga bwe mutulaba wano eno tutudde ne mukyoni wa Pretty Nicole. Pretty Nicole musanyufu okusinkana mami we Queen Jaman. Dr. Hajat naye abaddewo nnyo. Queen Ma Makeup and me. Irene naye wali awo ku kamera. Family ya mami wa Pretty Nicole naye wali. Ne mami wa Pretty Nicole naye wali. So Metro n'okulamba otya mukama. Sama ndayikunda batulayo ng'akaaba. Okukyalira Pretty Nicole. Abana bali batya. How does it feel? Does it feel big? It feels good. Yeah, your mother to everybody. Wow. Nicole ayatya. Muwala muwulize, muwala ow'empisa, muwala asaala omuwulize era akubiriza banne. Okusala? Akubiriza banne mu ddongo baba bakola ebitagasa n'abakubiriza amagamba muwulirize musoni kyabagamba. Wow, that's good. Kati olunaku Pretty Nicole lwe yasooka okujja wano yali atya teyafuna ekiwalaalo. Being a new school, talina bw'amanyi.
Mwamukwata mutya? Yakifuna ng'omwana okubeera yabaawokola okumanyira environment gyali naye with time yafala nakwaki n'amanyiira n'akwatagana ne banne. Okusinziira ku byalingenda maaso ku social media mwamukwata mutya okulaba nti naafitinga mu class? Kubanga yatugamba ekisookera ddala afiiringa so inferior, alaba awulira ali nga yewulira bubi, talina confidence. Kati mwakola mutya okulaba nti taddamu kuwulira bubi? N'afitinga in. Nze metroni we saakimulaga ekyo era saamumalamu maanyi ng'omwana. Saamulaga nti nina oba kyemumanyiko oba kyenamuwulirako ng'omuntu era nawe yabanga nekyafunye kyonna ekiva mu balala yajjanga nangamba metroni kino nemugamba ebyo bireke okimanyi pritiniko nomutulira obutunulizi takyagala enako omuntu bwe yaloopa yali waliwo maddamu oba yaliwo nga middle class yamutunuulira nnyo omwana neyeraliikya bakyamutunuulira yamala namukyala amugamba gwe nkumanyi mwana yatya nobakuwa metroni omulimada mawotatuyatakutangambye kati omukyala twogera naye mugamba omwana yali so sensitive tomutunuulira nnyo tomugamba bigambo muleke just give her support abeere ng'ajja mu banne abeere ng'ajja mu ssomero ne bamutegeera era talina buzibu kati bwali kilukuselfi twagala kwebaza nnyo kaja dokita nkwehaga Queenie Doctor. Thank you so much. Kana mention twagala nnyo kwebaza ba teachers bonna bali ku Animal Junior Baby School. Nitumwe bali nnyo okwetaba mu kampeni okulaba nti Nicole asoma ate n'abeera contented ku mutima nti ali mu kifo ekituufu nga teyeeraliikirira tafuna omutima kumutyemuka all the time talina bimusoomooza. Queen German, thank you very much. Bane bannabe baze emirundi emeka emirundi gyonna. I know. Ate Piero yiyo. Tukubanira komewo. Tuwakiso. Tujja kudda nga natera okuddayo. Nga natera okukola Piero. Tujja kudda niko tukulabeko nga natera okukola. Musalireyo ka cake. Oba yagatudde next Cake time. on me. Wow, Yeah, thank you. cake on me. I promise you. Cake on you very by big buying or by kusala only? No, it means buying and bringing. Okay. The drinks on you. Drinks on me, drinks on me. That take you on you. And what next? So, tuiga kwaba sokole ebibuuzo osubirayo ka cake from me. Yeah, njakateekako baby dolls nka coloring a pink. I wish you a very big success. Yes. I want to see. Ne Nicole tumwebaza okubanga yatuwuliriza. Kitegeera. Banga si buli mwana nti Bannaye mwewuliza ajja ati okuyigiriza omwana okusaala. Laba omwana wafunye essobi. President Kulthum ekibuuzo obusiraamu obwagala. Osaba, yeah? That's great. Khadija, I think she believes Katonda yo. It doesn't matter whether born again or Muslim or Catholic. I think that's why. Waliwo mulimu mutima kyose okuwulira n'ogamba nze bannayo kyagala najja waneena. You want to be a Muslim. Ng'owulira oli attracted. That's what kyogera nga mama wange. Naye nga Mutabani wange gy'asomera Yeah. waliwo omwana w'omunene gw'asoma naye jamukuule off the camera. Naye omwana yasiramuka era omwana wange namukimira omusaalo ne sharia asala ne bazadde be tebamanyi omwana waba asala yabikka wano Walemekwata kale ne bw'obikkawo wakwata. ne omwana yasiramuka dda ne bazadde be tebamanyi. Wakwata. Bye, Nicole, tukkirize tukusiibula olunaku olwaleero. Thank you so much for being a nice girl. Njagala onswaliza abantu abo abali ku social media. Yeah? Njagala obaswaze because buli muntu akutaddeko amaaso. Omwana wange yansiimye agamba kimubana ng'oli mulungi. Bukyantuuka wano kyangamba Wow, kyokka. that's great. Like mom, like that. Like mom, like daughter. Anti yagambye anfaanane.
banaye mutukirize tubasiibule oli ku HK Media tubeerawo nnyo n'omukyala Hajat Dr. Kulthum Queen w'Abanyankole mukyala Gumisiriza Oweriiso omulungi wange Nakawere ayina amanya agalukunkumugambye so tubeerawo okulaba nti tulungamya abaana abawala naddala abonoonye reputation yaabwe tugezaako okulaba nti ate tugikumakuma tulabe okusinziira ku story gye babeera balina tusupportingako bagal children aba tetugezaako okulaba kutya bwe tubazza mulayini mpozi ate twagala nnyo okubebaza ti thank you for the biggest support banange message zinzita Hajati tagaba school fees naye Hajati akuwa half bursary kitegeeza nti either kufulira essomero eriri ki oba n'osasulako kitundu naye naakola ki n'akwogerezaako so bwe kityo bwe kiri twagala nnyo okubebaza nti mwebale nnyo mweraba